po jako akawuwo. Abatuuze abawangalira okumpi n'ennyanja Katwe mu kitundu ekimanyiddwa nga Hamunkungu bali mu kusattira olwaggoonya ezeeyongedde obungi mu kitundu nga zitandise n'okubakolako obulabe kw'ossa okubaliira ebisolo byabwe. Naye yaawano emu ate nnene kusinga eno gye batutte era nkulu ddala. Etwala embwa etwala embuzi yakakwata n'omuntu omu nakati ali mu ddwaliro naye ekirungi Mukama yataasa abantu ne bamuyamba. Kino kiddiridde omutuuze omu amanyiddwa nga Bwambale Jackson okusimattuka okulibwa ggoonya olunaku lw'eggulo ng'ono yasimattuse n'ebisago nga we twogerera ali mu ddwaliro lya Kirembe Hospital afuna bujjanjabi. Ssaawa 4 mu ssaawa ezo zennyini ez'ekiro zitera nnyo okugiramu ate va sayidi z'eno sayidi z'Ekayendero eno n'emisana etera nnyo kuyitawo wano ssaawa 9 gw'emisana oba 10 mu ssaawa ezo. Naye bano babalimba bano abawuwa babalimba si eno eri abantu wano. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo ki Uganda Wildlife Authority bagezezzaako ne bakwata ggoonya wabula ng'abatuuze bawakanyiza abakulu bano nga bagamba nti ggoonya gye bakutte si ebadde ebaliira embuzi zaabwe ko n'embwa. Bano abasajja ggoonya gye bakutte si eggoonya eno eri abantu wano gye bakutte si ya wano bagijje walala wantu gye baleese wano gye babalaze eno si eyaffe eno eri abantu wano mu mwalo gwaffe eyaffe kyaliwo. Abatuuze nga bakulembeddwa mu Kibuuka Michael basabye abavunaanyizibwa ku nsolo okusindika abakugu abalala basobole okukwata ggoonya eyabadde ssemunnaabwe. Naye mu nnyanja eyo etwala embuzi embwa zitera nnyo okulya embwa wano kumwalo gwaffe naye ezo ziri abalala nazo gye ziri nnyingi ku myalo endala naye yawano yakali omuntu omu ate etera nnyo n'okulya embwa. Ekizibu kikyaliwo ky'amaanyi nnyo kubanga etera okuyitako ku ssaawa 9 ng'abaana bali mu mazzi abaana ne bava mu mazzi ne badduka oluusi essaawa 2-3 z'ekiro ng'eri awo ku mwalo. Omuntu yenna atuuka ku mwalo oba agenze kukima amazzi eyinza omukola ki omutwala. Ssentebe w'ekitundu kino Douglas Mugara agamba nti kasookedde babaawo babadde tebatawanyizibwanga ku ggoonya wasinzidde n'asaba abavunaanyizibwa okuzanguyira. Kyokka kuruga ennyanja netandika kuvaho crocodiles kasitaroho niho abataka ne bakageza karakasi kaba zitaroho hati zikaruka nihaho ngo omubwire ubuzima ziri abantu abenyi babeire ne bafutara. Ssentebe w'ekkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park Ezuma Posian ategeezezza nga bwe bakola ekisoboka okulaba nga ggoonya zino zonna zikwatibwa. If it is not captured, then our staff will continue monitoring. Because the idea is we care about the lives of the people. And one thing is the communities were there when this crocodile was captured. And we use their information to help them. And if it's not the one, that one I cannot say much about it. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. But our interest is to ensure that the communities are safe.